by'ebyenfuna z'abantu. Ebyenfuna z'abantu tugenda kuwagira n'okulambula abantu ba Ssaabasajja okunyiriza okukolera mu bwegassi multi-purpose society basobole okufuna obutale obwegasa n'okwewola ng'ekibiina okutambula emirimu gyabwe. Babeera awamu obutale n'okuteesa biba byangu. Tugenda kubunyisa enjiri eri abantu ba Buganda okubaako kye bakola kye batunda mu katale ka Buganda ak'abantu obukadde 15 ate akalimu ensimbi nga mulimu okulimira abafunda awaliraanye akatale, okusoma amasomo amampi bafune obukugu akaleka emirimu bwekettanira kaleka obuweereza, okuwuliriza abantu ba Buganda okulembeka amazzi mu nju zaabwe ag'okukozesa awaka naye n'okuwa ebisolo n'okufirira ebirime. Kampeyini ejja kubaayo amaanyi ku nsonga eno. Buli maka okufuba okulunda wakiri ebisolo 2 okufuna ebigimusa ebyateekebwa mu nnimiro oluli awo bakufunamu ensimbi. Tugenda kutandikawo ne puroguramu mu bukadde gye tuyise tobongotera ku ttaka. Puroguramu tobongotera ku ttaka egenda kutambula bweti. Buli omuntu ali mu Buganda alina ettaka ddene tulina gyolukolerako. Tuukirira bukadde eriwandiise ne byonna ebiriko. Ate bukadde egenda kutuukira abagala okupangisa ettaka okulimirako n'okulundirako balipangise nga bakwaya akasente. Endagaano eyo wakati wananyi ettaka omupanga ne bukadde yakulungamizibwa Buganda Royal Law Chambers. Kino kijja kukendeeza ku bantu okwetundako ettaka olw'obwetaavu bw'ensimbi ate kitaase n'ekibba ttaka. Kino kijja kwongera ne ku bungi bw'ebirimibwa n'ebirundibwa mu Buganda wamu n'ennyingiza z'abantu ejja kweyongerako. Era tugenda okukola okwongeramu amaanyi nga tukikola ne kaakati kwe kubunyisa obwegassi obw'ebirime obw'obulunzi wamu n'obw'ensimbi. Kola fissa tereka weewole siga okulaba ng'enyikidde masaza gonna. Buddu ne Kyaggwe tusuubira ozimala mu mwaka w'ebyensimbi guno. Amaliro g'ensangi Kalasa okutandika okujjanya abantu b'Abeene mu mwaka w'ebyensimbi guno. Okutwala mu maaso enteekateeka y'okulwanyisa Abakenenya mu Buganda ne Uganda nga tuyita emisomo ebyoto nga tukubiriza abantu okwekebeza n'Abanyamukenenya okumira eddagala eryatwalibwa mu maaso. Tujja kugenda mu maaso n'enteekateeka y'okukungaanya omusaayi nga etembetebwa ekitongole kya Kabaka Foundation. Okutegeka ensiisira z'okwekebeza endwadde okw'ekikungo nakwo kujja kugenda mu maaso. N'embalama z'ennyanja okuzimba kaabuyonjo, okwongera okusima enzizi n'okuddaabiriza enzizi okufuna amazzi amayonjo. Ekyokusatu kyekisoosowaza ebyobulimi n'ettaka. Ssaabasajja yasiimye abantu be basigale mu byalo Obwakabaka bwatuseeko enkulaakulana. Obwakabaka bugenda kutandika ku lugendo luno okulongeramu amaanyi nga bugenda kulira amasaza 5 tulakita ez'okulima nga zipangisibwa eri abakola okulima yika eziwera mu nsimbi ensaamusaamu.
nga tebalina mirimu bawandiikibwe ate tugende n'eri amakampuni amanene tubagambe obonoonya abakozesa jangu tulina wano ekitabu ky'ekuwandiisizo muyinza okujja abantu. Tugenda kulaba nga twagasa sentinekero yaffe eya Muteesa ne Buganda Royal Institute otandikawo amasomo amangi naddala akatale k'emirimu egettanira. Tugenda kuwagira nnyo sentinekero lya Muteesa the First University okulaba nga okusemba kwe lyafuna okuva ku National Council of Education liweebwe charter kikolebwa charter eno okuweebwa President yakisaako omukono. Osanga Honorable Kivumbi Aaron Allen n'abalala banabyambako Higher Council for Education yamala okusemba Muteesa University eweebwe charter naye President yakisaako ki omukono. Awo ngeri mulabako ennyo okusinga obuwumbi 209 n'obukadde 4 twabwera ensimbi okujja bijja kwebitundu 22 n'obutundu 5 okuva ku buwumbi 15 ensimbi zo zisuubirwa okuvaamu ensimbi ly'ettaka, bannamikago, ebyenjigiriza, ebyobulambuzi, obwegassi, emirimu gy'ebitongole naddala ne mu nkuluze wamu n'ebyempuliziganya. Tusuubira okusaasaanya obuwumbi 209 n'obukadde 126 muwaga by'ensimbi nga butandikira waggulu ebyobulamu, obwegassi, ebyenjigiriza, okulakulanya ebyenfuna, okusiga ensimbi byebisinze okuweebwa ensimbi. Kamuwange Sipiika ntiina nkumbewumbe Kamuwange Sipiika ey'emyaka 5 2023-2028 ensimbi amakanda mu kwolesebwa kwa Buganda ku Tikko. Embalirira ensimbi amakanda mu makatala agali mu Namutayitere era tuwakasa nti egenda kusima empagi ey'amaanyi kwe tunaasinziira okugusa olulimi lwaffe mu Namutayitere w'Obwakabaka. Sipiika, kantwale okusatu okwebaza mu ngeri enjawulo bannamikago b'Obwakabaka olw'obuwagizi n'okukolera awamu mu nteekateeka zonna ezakulaakulanya Buganda.